bangi nnyo batandika okuba abantu bakuba tiya gaasi mu motoka n'egye mbaddemu ne mukyala wange ali kubiira kati mwe mwegatte ku bantu abangi kangende n'abo abaana baffe balina buli omu akume munne tebabajjako mu tulomo tekisoboka Commission. President against you. Amujeyo. President against you. Amujeyo. President Mamuku. Omukulembeze mukyala we tali mu mbeera nnungi era getwongedde okufuna addusiddwa mu ddwaliro okusinziira ku mbeera akatambi ako koolengera agenda kubeera nga kunnyonnyola embeera omukyala mwali First Lady mawulire si malungi eggwanga lyetaaga omuntu asobola okufaayo ku bantu be ndabye Bobi Wine olwaleero ng'atoba ng'atuuya na musajja wattu eyandibadde akuumibwa ng'ate yafuuse akuuma abandi mukuumye agenze n'akima abaana n'ajjayo bano n'ajjayo bali tugenda kwoleka akatambi ng'ali mu kulwanagana n'abasirikale okusobola okulaba ng'abajjako abaana abamu mukama mulungi abamu ababajjeeko naye abasinga bagenze kuba abaana babadde bangi tugenda kubeera nga tukuwa emboozi eno osobole okubeera nga ogitegeera poliisi ekoze enkyukakyuka mu bantu baayo mu boogezi ogenda kubeera nga nabyo obifuna so nga ate tugenda kufuna okwogera kw'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mboozi eno ng'akunnyonnyola Benjamin Katana agezezzaako okusemberera ab'ebyokwerinda ababuuze lwaki mukola kino musajja wattu okwandibadde ng'okumwanukula naye bamukubye ekigala kya mmundu abasajja tebateesa byonna tugenda biraba mu mboozi eno nzikiriza tukole bwe tuti abafoot soldier abatambulira mu mmotoka eya 442 abaana bano kumpi bonna bakwatiddwa tugenda biraba nzikiriza tukole bwe tuti tukomewo DPTV Uganda, Dawn People Television. bagulewo nno bagulewo ate omwo mulimu amasolo ali bubi nene moto zonna ndezegoberera tulawo sure. How is she? My wife is not breathing well. Okay, they pepper sprayed the tear gas in the car and now they're blocking the roads. Katambi ngo omukulembeze agamba mukyala we tawulira bulungi awo wonna abadde mu ambulance nga ateereddwako ebyuma ebiyinza omuyamba okubeera nga assa bulungi okusinziira ku tear gas akubiddwa mu mmotoka gy'abaddemu ne president kantu kano kankwasizza ennaku ng'olina okutaasa abaana naye ng'olina okutaasa mukyalawo wakati mu mbeera eyo obigatta ne bikubula njagala onzirizeeko akatambi ako mulundi gumu bagulewo nno bagulewo ate omwo mulimu amasolo ali bubi nene moto zonna ndezegoberera tulawo sure. How is she? My wife is not breathing well.
Okay, they pepper sprayed the tear gas in the car, and now they're blocking the road. They're blocking. They pepper sprayed the tear gas in the car, and now they're blocking the roads. Okay. Byebyo mbanirizaako basebo ne banyabo. Omulundi omulala nja kusaba video gituwere like. Byannaku ne tuteekeddwa bibatuusaako. Kubanga oyo ke kati k'ekibiriiti eggwanga ke lirinamu essuubi. Bino bimalamu amaanyi ebyaddala bimalamu amaanyi. Era bw'obitunuulira otandika okwebuuza naye olunaku lulikya ng'eggwanga lino likyuse. Kuzaamu amaanyi mukwano gwange kisoboka. Ekyo ekitasoboka Katonda teyakiteeka ku nsi. Olaba n'amayinja gasaanawo. Naye ate omuntu togwamu maanyi. Ebigambo oba tebiyagamba mwami Museveni yali akayita kalenzi. Akalenzi mukale kaako. Akalenzi ke kakatufuga emyaka 4. N'olwaliro Kyagulanyi tebamutulugunya kubanga tebamanyi buzito we. Bamutulugunya kubanga bamanyi asobola okikola. Bamuggyako buli muntu nga balowooza yengeri yokka gye basobola omunafuya. Kati gwe tonafuwa mwongere maanyi. Bw'ona anafuwa ojja kuba omukakkanyiza era ojja kuba omunafuyiza. Amaanyi go ge gamufudde ekyo kyali. Bw'opowa leero ogenda kuba omussebusi. Kano ke kaseera we yeetaagira ensi okuyimirira naye. Kubanga bano bagezaako mu provokinga naye kye batasobola kukola kwe kumuwamba nti bamukwate bamutwale mu barracks. Ekyo tebakisobola. Bamanyi ki kye musobola okukola nti muyinza n'okuvaako kubanga bagenda bava mu buyinza. Ne baagala kukuumirawo bantu. Musajja mwe tetumukuteeko amazima ga Katonda. Ffe tukutte bano abazzi b'emisango naye nga bazizza gwaki. Tewali gwe bazizza yadde n'akatono. Kati ekyo katambala ke babisse ensi nga bamuggyako abantu abalala balinze bakwate ye tebajja mukwata. Kuba bamanyi kye musobola okukola singa baba bamukutte. Akakakodyo baakabuuka tebakyamukwata. Njagala tugende mu katambi kano. Bakutte abaana. Waliwo abaana abatambulira mu drone eriko 442. Abaana bano bakola omulimu gw'amaanyi. Nti wakati nga abantu bagwa mu kkubo beba abaana boolaba abasinga bonna bakwatiddwa. Abasinga bonna basajja battu abo boolaba bakwatiddwa. N'emmotoka etwaliddwa. Naye omulimu gwe bakola amazima ne poliisi tegusobola. Bamanyi engeri gye bayinza okukubirizaamu abantu okudda ebbali nga mukama waabwe atambula. Gwe mulimu gwe bakola. Kubanga baviira ddala eno ng'omukulu abagambye mulina okuba n'empisa. Abantu mulina obbalaga nti ffe tuli banjawulo. Tetuli bakozi ba ffujjo. Ekyo bakikola mu bulungi nga bw'olengeraawo. Bayita ku militale nga tewali buzibu. Ne bakola gwe bateekeddwa okukola. Batuuka Samweya ne badda mu mmotoka. Naddala nga tewali nkuyanja y'abantu bwetyo. Ojja kutunuulira abasirikale abaweebwa Bobi Wine aba isi. Yes, oyinza okugamba nti baba muwa bayinza okuba bamubega. Gwe abo bantu si byuma. Bayinza okubeera nga kituufu bajja ku Kyagulanyi nga bamuwadde basirikale oluusi abayinza n'okuba nga baagala omubega. Tetugamba nti bwe kiri naye kisoboka. Naye ebbanga lye batambudde ne Kyagulanyi kati basobola omutegeera. Ekisooka batambudde naye bwe baba bajja balina ekifaananyi kye babasiigira ku Kyagulanyi babadde naye ne bamutegeera obulungi bwe. Batambudde ne bano abaana ba foot soldier babalabye obulungi bwabwe. Kati bano abasajja nabo bw'obatunuulira nga bali ne mukama waabwe ennaku ebakwata n'ebaluma. Basajja batumba tunuulidde
omukulu wabadde agambira nti mukyala wange bamukubye tiya gas tassa bulungi nga bw'obatunulira nabo boogera ku mitima nga kibanyiga babawakuuma omusajja oyo gw'olengera emabega abo bali solidi bulungi nnyo bali solidi abasajja abo nti akaseera ke bamaze ne Kyagulanyi bamutegedde bajja babagamba oyo ali bw'ati naye bamusemberedde omwezi omulamba bategedde yaani babadde kulaaleze ng'ayogera ebigambo ebigatta ensi omulaba musajja ati omulaba nga si musanyufu munyiivu ne talina kyakikolera. In fact nina akatambi ke mbadde ndaba ku makya nga bali ku hotel Samanga agamba musajja afu oyo ali solidi nnyo tugenda namufunira omukyala bwe mutuuka ku sseeri saagasaaga mu bwe rityo omuntu aba abategedde basajja tebalina kyakukola tebalina kyakukola. So tweyongereyo ndabye Kyagulanyi ng'agamba nti kaŋŋende ntaasa abaana abalala musajja wattu ayina ekibinja kyasoose okuleeta gyeyo ebibinja bibiri twabikuwadde mu mbozi yaffe eri yasoose naye katukuwe kano ng'aleese then n'abagamba kaŋŋende ntaasa abaana abalala. Njagala osooke otuwe katambi nga yes ako. Okay, media yukaje ndo kudana yona yo. Okay, but we megate ku bantu abangi kangene n'aba bana bafe bayina. Okay, yeah, media mugende misigalewa bantu buli omwangu wewe buli makume munne. Okay, teba bajako mu kuno ekisoloka misigala formation. Okay, media yukaje ndo kudana yona yo. Okay, but we megate ku bantu abangi kangene n'aba bana bafe bayina. Okay, alese omukyala mu mmotoka nga bamukubye tiya gas omukyala balala be bamugjeemu ne bamuteeka mu ambulance basobole okuba nga bamuteekako oxygen afune omukka ogumala kati ate alina okutaasa abaana era amaze akkiridde wansi n'ataasa n'ajjayo ekibinja ekirala olwedde abadde ajjayo ekisooka n'agenda n'ajjayo abamu ku baana abalala. Njagala olaba akanyoolagana awo then naawe olowoozeemu omusajja ono eddakiika eyo biki ebimubadde mu mutwe. Njagala otuwa akatambi ako. President agenzeeyo amugyeyo President agenzeeyo amugyeyo President bamukubi nti ne ku ssaawa esembayo tawanika kigaana buganyi naye ng'alwanye musajja wattu nga yeetooloddwa emmundu ziri zimwasa njala wakati mu basajja abambadde ebyambalo eby'enjawulo abakutte ebika by'emmundu eby'enjawulo nga ne orders ezibatumiddwa tozimanyi. Ayingiddeyo n'ataasa baataasizza naye ali wakati gwe ali mwana muwala. Anyway, tweyongereyo bwe tuba nga tweyongeddeyo ndabye Benjamin Katana alina omusirikale gw'abadde abuuza ssebo tukoze eki lwaki mukwata abaana mumanyi kyamukoze abasajja tebateesa. Njagala olaba akatambi ako katuwe
No, don't lower it. I want to record. Don't lower it. Can I give you free transport? That's what's wrong with me asking you a question. Oh, no, don't do that. No, don't lower it. I want to record. Don't lower it. Can I give you free transport? That's what's wrong with me asking you a question. Oh, no, don't do that. Olabye ekikolwa ekyo asose najja eno oba abadde asikayo pisto ne naakulaga nti byonna guno mukono gulimu ndala guno ne gukoze wangi yabadde kamera ya kamera akwata kino n'amala n'akozesa kino oli akubuuza abaana mukwata baki explain nyonnyola lwaki mubakwata ninayo okubye mukube ekirifana nti wabadde alowooza tewali amukwata ne bamulabi n'obuuza kati obwo busungu bwaki najjayo kamera alikodinga endowooza ebiri munda mu mmotoka ndowooza kyekibadde kimuleese so yembeera then bakuta Olivia Lutaaya mukazi watunga bw'omulengeraawo abadde mulwadde ng'ali ku ddagala era kyekitambuza ambulensi ne bakandensi ab'enjawulo abalala seziraba naye Kyagulanyi agira nga bw'omulaba abadde ku ddagala naye ensika gye bamusiseemu entwala gye bamututtemu nga tebaagala kumanya tebafuddeeyo bakazi n'abavubuka bewandirowoozezza nti basobola okuandastandinga ensi kyeyitamu naye bibadde tebibakwatako bamukutte bubi bamututte bubi kyokka nga mulwadde oluusi ebyokwogera bikubula n'osirikawo busirisi then njagala nakutegeeza nti era leero poliisi ekoze enkyukakyuka mu bantu baayo ekyusizza omukyala njagala bbeera nga oyo gw'olengera no waliwo akatambi kessirabye papa ke katambi nga bakwata ba driver nga bakwata ba driver awo bano baana bavuga buvuzi mmotoka ezo naye bannamawulire bagezaako bagamba abo baddereeva ng'abasajja bawulira aka driver oba okwata waaki yatomedde muntu ogenda muga nti avuga bubi ku kkubo oba okwata waaki kino kyekikulaga nti bano bazze nga tebalina kigendererwa bo baagala kukwata oba okitegeera baagala kendeeza ndowooza mmotoka zitambula na Kyagulanyi okendeeza emmotoka driver naye mutwalireko kuba emmotoka baziboye bazitutte drone kakati n'omuvuzi mutwale tulabe oba anaddamu okubeera n'ennamba y'emmotoka ezo ennyingi naye mbadde wano mbadde ntunuulira enkya tuyinza okulaba abaana abapya kozi ndabye ekibinja ekyolekedde Kyagulanyi gyali akawungeezi kano bavuze bagenze so enkya suubira okulaba face empya era bano bakulembeddwamu Paul Musisi kati mujja kukwata bameka musibe bameka kuba be mututte ndabye kumpi basi namba naye mugenda gikwata mugisibe so tuweeko ndowooza katambi ako
This is the way they are beating the drivers. These are drivers. Driver motoka tokkiriza. We are in attack. They have attacked us. Kale yembeera bweto bwebadde era Lale mukulembeze gy'abadde agenda tesobose mbumpimpi yaka ebifo biri bisatu byatagenzeemu ng'abadde alina okubeerayo bisatu ne byonna biremeseddwa babyakwerinda kimu gaali makubo mabi balemererwa okutuuka olwa ekkubo eritabasobozesa kusala kugendayo ebbiri babyakwerinda so bwekityo bwekiri era bwekigenze then mbadde njagala kutunuulira wano ku mukyalo ono ye Rachel akyusiddwa okuva abadde ye aweererezaawa katono nnyo nsooke mmale okufuna Rachel ye Rachel Kawala ye Rachel Kawala abadde naye aludde gy'abadde kati oba bamuwadde ebiragiro anti buli gwe bakyusa olina okwekengera Kawala Rachel akyusiddwa n'aweebwa nazzibwe wabadde omukulu Patrick Onyango abadde mwogezi wawana e Kampala era akyusiddwa olunaku olwaleero Byakagaba atwala polisi abakyusizza ono najja mu Kampala Metropolitan Police ng'omwogezi nga alipressinga ekifo kya Patrick Onyango situmanyi gye bamututte akawalona abadde ayogerera bitundutundu ebya luddawa ebya Wamala Wamala otwalira muwa Wakiso eryomo Mpigi saidi zeyo ndowooza so yo yakyusiddwa naye okujjako nga ayonoonese bwonoonesi niye abadde mwogezi mulungi lwakuba ne gy'abadde tebaddeeyo mawulire naye wano e Kampala we bamuleese wano olimba nga n'ensi ekulaba nga ne ky'olimbi okimanyi tebagenda kikkiriza naye nga ky'olina okwogera so Patrick Onyango ye oluganda lubadde lwagaana ng'ayogera ategeeza kirala naye n'ayogera kigambo kirala so kale byebyo njagala onzikirize tulabe embeera eno omukulembeze ng'atunnyonnyola biki ebibaddewo njagala omutuwe batandika okuba abantu tebakuba tiyagaasi bangi nnyo tebatandika okuba abantu tebakuba tiyagaasi mu motoka negye mbaddemu ne mukyala wange ali kubiira naye ekisinga okulaga kino kyonna kiraga nti gavumenti ne poliisi tebaagala tukole kampeyini mwakole era kibayisa bubi okulaba nga tulina obuwagizi obw'amaanyi kati obuwagizi bwe tulabye abantu b'omwankole bwe batulaze wano embalala kibakoze bubi ne bwe batulaze esingiro so bagezaako okutulemesa okulaba nga kitukampeyininga nga tetutuuka ku bantu kino kibaze bakola ebbanga lyonna baagala okusiga obukyayi baagala okwawulayawula mu bantu baagala n'okukozesa abantu b'omwankole okubeekwekamu okulaga obusosoze bwabwe ng'ate abantu beno si basosoze so kyenjagala okwongera okugamba abantu b'omwankole n'abantu ba Uganda bonna bonna tikino ekizibu kya Museveni ne kagurupu akatono kino ekizibu si ky'abantu beno bantu balungi abantu beno bawagira enkyukakyuka naye Museveni ne kagurupu ke ak'abantu abatono bebagezaako okukozesa obusosoze bebagezaako okukozesa obubi poliisi n'amagye
n'okuvoola amateeka. Wayogeddeko ku mbeera y'okuwandiika okwemulugunya mu butongole okukuwaayo eri akakiiko k'ebyokulonda oba oliawo ne poliisi. Kino kyakoleddwa era mwafunye okudibwa. Twakawandiika emirundi mingi nnyo. Twakawandikira mwami Bwabakama emirundi mingi nnyo. Twamuwandikira nga batuzibira amakubo teyatuddamu. Netumuwandiikira nga tumutegeeza nti ba RDCs batulemesa okugenda okampeininga mu bifo ebimu, nga batulemesa okugenda okampeininga eyitanga n'ogenda okampeininga mu municipalities ewali abantu abangi nga ate nayo tulinayo ba candidates. Teyatuddamu. Mwami Bwabakama yennyini twamuwa complaint nga batuteeze erira ne bakwata bannaffe 10. Teyatuddamu. Mwami Bwabakama yennyini mwamulabye ng'aguye mulugunya nti nze Kyagulanyi siina kugenda kumujja ng'era nvumirira olw'okuva mu mmotoka n'engenda n'engula kasooli omukazi amutunda mu kkubo tekyo tekiri mu kampeyini. Ne Mwami Bwabakama tannavaayo n'omulundi n'ogumu kwogera ku bavubuka ababadde bambadde t-shirt za NRM abakutte ebifaananyi ba Museveni ne bajja ne batukuba emiggo nga tuyingira Kiruhura. Tannaba kwogerako ku bannaffe abaalumbiddwa ne bakwatibwa. Tannaba kwogerako bwe twalumbibwa erira mu hoteeri. Tannaba na kwogerako ku bikolobero ebize bitukolebwa. So kiragira ddala nti Mwami Bwabakama era ye ng'omuntu. Tugezezaawo okubala ttiimu zammwe zigezezzaako okumanya abo abatannalabibwako oba ennamba zaabo abo bonna bonna abakwatiddwa omwaka olwaleero. Kati obudde bukyali nnyo okumanya kuba tetumanyi ani gwe tulina, tetumanyi ani gwe bakutte. Abamu bavuddewo nga bazirise, abalala bababuza obubuza. Kati tukyagenda kubala bubazi kuba bino bibaddewo ebbanga tenawera ssaawa namba. So tetusobola kumanya ani aliwo ani ataliiwo, naye nga bannaffe bangi nnyo babakutte basukka mu 10. Ssaabawandiisi obaddeyo olina obubaka? No, ensonga muzira mwena mwena ezigenze maaso olunaku olwaleero kyembadde nkusuubira kubuuza pulezidenti ekiddako. Olunaku olw'enkya ki ekiddako? Twagamba bannayuganda tugenda kutuuka mu buli kitundu, oba tutambuza bigere oba tukola bye tukola biri mu mateeka. Tewali tteeka n'erimu lyetumenya, tewali ffujjo n'erimu lyetukola, naye ffe tukolebwako effujjo ate ne bajja ne bakwata ffe. Poliisi tennavaayo kwogera ku bantu batulumbye, tennavaayo n'omulundi n'ogumu, nayumba bali mutukwata. Tugenda genda buli wamu era olunaku lw'enkya tugenda Ntungamo, tugenda Lwampara n'Entungamo. Tugenda kutuuka ku buli bannayuganda tubatuuseeko message yaffe bannayuganda be bajja okusalawo ekyokukola. So ekitegeeza nti olunaku olw'enkya olukuŋŋaana lw'Entungamo lugenda kubeerawo era ekibiina kyeteefuteefu okusigala nga kigenda maaso n'enteekateeka y'akakuya, kubanga tumanyi nti bakola bino batusale speed batulemesa okutuuka gye twagala okgenda. So tetugenda kupowa, tugenda genda Entungamo kuba tugendayo mu mateeka, tugenda genda Lwampara kuba tugendayo mu mateeka. Era abantu ba Lwampara n'Abantungamo tuli omuhanda nyenkyakare nituyije okwo. Wow. And we would be receiving accountability on what the AU is doing about the promises we made to the people of Africa. Mr. President, there was silencing of the gun. It was a big promise. We want AU to come here, account to the people of Africa what happened to the promise that AU is working on silencing the guns. We want them to come here and account for every war that is going on in Africa. What is the problem? What are they doing about it? Which efforts have been put up, Mr. President? Mr. President, we should also appreciate that absence of war does not mean peace. This is an old adage that we are experiencing situations in countries where you expected no war, there is no war, but tomorrow a country like Tanzania erupts into something different. Madagascar erupts into something else. We need African Union to come and speak to the members of this house and tell us. One colleague here, Honorable Muhammad Bangura, talked about the early warning signs. What is AU doing? There are early warning signs that shows that this country A might boil into a big conflict. And these early warning signs are known, we know them, and we really need to come up and say, what is the state of human rights abuse? Mr. President, we are coming from countries where human rights are abused every day. People in the opposition, people with different opinions about governance are treated as criminals on the continent.
We need the AU to tell us what are they doing about it, what are they talking about it, what we should do about it, what can we tell them as the solutions, so that we create a synergy that probably can yield into something to the people of Africa. Mr. President, every day we are witnessing a sham election on the continent. Can't this be avoided? Can we really continue to be here when every other day the people of Africa are erupting because of the sham election, and elections are still going on? What are we doing about it? I need to hear from those responsible for managing the continent of Africa to see what is there to be done. Mr. President, there is silencing of dissent across the continent. Everywhere you go, it's as if the governments in Africa were told that the job you're supposed to do is not to build a country, that your job is to keep yourself in power. So every leader is working on ensuring that they are silencing the dissent. That is very unfortunate. And we really need to be honest as we talk about these matters. Mr. President, there is a talk about the Gen Zs of the continent, but the young people on this continent, they have nowhere to appeal to. They are jobless. There are no jobs for them. The governments are embedded in stealing the little finances. There is a lot of corruption on the continent. These are the signs that build and boils into what is going on. The Gen Z is coming up to say enough is enough. Mr. President, across the continent, governments are using state institutions that would have protected the people against the people. The armies are used, Mr. President, against the people, yet the army is supposed to protect the people of that nation. We must be honest to ourselves, and we must talk about this. And we say, if you have a state institution like Parliament of a country, why would it be used to create laws that protect one government instead of duly coming up with laws that help the nation to grow? Mr. President, as I conclude, I think, and we must be honest as we sit here, we always come up with model laws, but I plead with this Parliament, at least a discussion must come on the standards that must be known for the African continent. When we talk about democracy, what do we mean what do we mean by democracy for the continent of Africa? When we talk about elections, what do we mean? Which standards are there? Why would we have elections observers in one country and we don't have them in another country? Why would election observers be chased out of one country and they're left in the other? So the standards and recommendation must come from this House. Mr. President, lastly, allow me present to this House a member of this House who is unfortunately, she's not here, Honorable Anatropia from Tanzania. She sent this message, Mr. President, having read what AUC chairperson wrote after their election. Mr. President, allow me. She said, it is a big embarrassment reading from the chairman of the AUC. It's now that the internet has been restored in Tanzania since 29th October. We were blocked up in mandatory day and night curfew. Numbers of Gen Z's demonstrators killed and unaccounted for. The voter turnout was less than 30%. The voting centers were smashed in the morning of the election day. In short, we didn't have an election. As for my party, Chadema, we were not allowed to participate since we had called for electoral reform. The current one favors the ruling party, whereby the president appoints everybody. One among the members of the commission served as CCM party strategists. The call for such reform resulted in treason charges for our chairman, Tundu Lissu. Therefore, personally, I didn't run for parliamentary seat because of the same reasons. I take this opportunity to thank you all for the opportunity of working together for the people of the continent. However, Tanzanians and the continent needs your voice in telling the truth. Democracy in turmoil, power by the bar of the gun, impunity, abduction, silencing dissent for decorative peace. Africa needs you now, perhaps with more than any other time. The dictators have now resorted into criminalizing politics, jailing us for unbearable offenses.
which are not convinced result into death penalty. I thank each and everyone who tried to reach out to me during the trying moments in Tanzania. I'm fighting together with my family, but with a number of friends and relatives missing and some still held up in custody. Pray for us that we can get back to normality. See you in the coming years. Mr. President, I needed, because this was our colleague who we're sitting with here, I needed her message to come through to this forum so that we know that these things are not easy. Mr. President, we are up for elections in Uganda coming January, but the army is already on the streets showing us that they are not ready for what the masses will decide. And these are the facts that should come out. These are the issues that we must take note about. And our leaders, this what we call AU, must make meaning when our leaders respect it. And they know that there is a big boss called African Union. As long as African Union will remain silent when issues are going on, we will witness more wars, we will witness more impunity, we will witness so many bad things happening to the people of Africa. Thank you so much for the time.